nze doni sobola kugwa mu love na mukazi anyirira. Lwaki? Nze omukazi anyirira mbanja kumujjako esimu tukyuse layini. Kubanga omukazi lwabeera mu mbeera ng'alabika bulungi tasikiriza gwomu. Ne bano basajja ba Eva Cement engatta ajambalamu wiiki baleete endala gwe suula nkesi kumala ojo ojja kumukwata era bw'obanga ne bbaawo ng'akyambala essaati eyo mu maviivi mwerebeete gw'omukubiriza nti taata muzeeyi gulayo ku ngatta enjala oyo omusajja wojja mmukomba bw'omu emyaka gyonna. Banange omukazi anyirira yateeka ku bunkenke nabatanze mukazi anyirira ate ekisooka olina kubeerawo ng'olina ssente era nze ng'onommatiza jangu nga totegeerekeka njagala abakazi abo batategeerekeka bwe kimanyi nti muliko omu atambula oba siwomba ndekeyo oba shuwa kana n'akasalamu omukazi atanyirira ebitundu 9 ku 10 abasinga babana balamu te omukazi atanyirira abana omukwano kuba bw'omukwano agamba mbadde nfudde sijja kutakateregga n'akugendera ku basawo kubanga akwagala era abasajja twandibakubiriza nnyo ffe nga bakojja okufuna abakazi bemusinga okulabika obulungi. Omusajja n'afuna omukazi ng'ekikazi kibibibi nga baweereza serefu be bati bababuuza ono ye mukazi oba ye musajja ng'omusajja yalinga omukazi omukazi yalinga omusajja omukazi gyakoma okubeera n'omusajja nga omusajja ye mulungi mu face okusinga omukazi ono asigala akweguya era akulwanira. Mulekerawo okufuna abavubuka abagenda okubateeka ku bunkenke 226 nze mbabulira biralamu n'otomera omukazi nga tomwagala ate abaana ne bamufaanana n'abasajja abamu n'otomera omusajja atategereka n'omuzaalamu abaana ate Mungu n'abagerera ne mutafuna ssente n'oga nti nfudde. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. Okay. Hi lovelies. Welcome to Love Life ku Dorina Sasura channel. Ndine Kojja Kabaya ne Aban Kojja. Badde mbasaba leero bannange ebigambo bambitimu ndi mwana mulungi ndi muombeefu bannaye mwogera ebigambo naye oluusi bikutabukako ebigambo ne bimbula banembeegayiridde watuyigiriza manipolo kwiba bimbuuza nange sibitegeera biri bye wasika ebyakutuka tobyogera nkumanyi bale munnange mbaniriza ku channel again mwaka mupya ndowooza eno ye programu esoosa omwaka mu mwaka guno mupya. Yes ate twagaya ddala n'abantu bongere amaanyi okulaba programu eno kubanga tugiwa obudde bungi ate ng'ejjudde okuyiga mpozi n'okulabula kwengenda okukola abakyala ab'okumenya sikyamenya mukyala yenna nga bbaawo tamanyi soogedde naye baawo ateekeddwa okubaako byasayininga bw'aba ali bweru teekeddwa okwogera naye ku vidiyo koolo akkirize ange nti nyamba omenyere mukazi wange so walabe nga bakuyisaamu eggaali anti nkikola naye bagimuyisiza oli yazze n'akuba oluggi tetumanyi avuddewa kati olw'okunange nga sirisefu obulamu wange buli matigabale kati sikyamenya mukazi nga bbaawe takola ki kubanga okumenya si kyabwenzi okumenya olubuto si kyabwenzi kyabulamu kiri professional era kavali toŋŋaana kumpita timenyera mukazi wange entambula wakalya naawe olina ebbuba bwotyo naye nga bwe tuli mu holiday abaana abasinga bali mu kudda ku masomero mbeera nzibu eno wiiki bagiyita nnindaamu muteeka abaana mu masomero nga head teacher osobola okwogeramu naye n'akutegeera mulekerawo okwepanka ku masomero ge mutasobola naye olw'okuba olabye omwana wa gundi mwe abakazi olw'okuba mwana ba mujjawo basomera eri ew'ebbeeyi omusajja omugamba n'owange gye mwagala kumbe mujjawo akwatayo kaakutte n'ayongerezaako ate n'abaana bamwe bwe mubaleeta ku masomero abaana mubagambe babeere n'empisa abaana bangi nnyo kati bakomyewo ku masomero bakomyewo ne baana bannaabwe mu mbuto abaana bangi waliwo abazadde abamu mukutte obupiira mubusibiridde abaana bamwe mu keesi bajje nabo ku ssomero
Omanya okusoma kuno lwaki ngamba abazadde okukuuma nnyo abaana nga tutandika Love Life. Abaana abamu bava ewaka n'empisa ne bazireeta ku ssomero ne bonoona abaana bannaabwe. Nze lumu nali nkyali mu Pittu. Ku ssomero erimu lye bayita Kimenyedde Yumeeya. Kati waliwo omusomesa bamuyitanga Master Jawaya. Master Jawaya yali musajja mukambwe nnyo. Ng'otya n'okuwanika omukono okufuluma ebweru. Kati Master Jawaya bwe yatuuka ng'afulumamuuko okugenda okufuka. Nange nga mugoberera. Kali mu kumugoberera ne mwekanga bwe nti ku nsonda y'ekizimbe ky'essomero ng'afuka n'enzirako emabega ekyennyuma naye nga mmulabye. Ne nfuka nange ne nnyangwa mangu nnyo nnyingire kiraasi ngenda okumulengera anyeenye omukono. Kati nkomawo mu kiraasi Master Jawaya abuuza ekibuuzo. Yogera ky'omanyi ku musomesaawo. Say what you know about your teacher. Omwana asooka n'awanika omukono. My teacher is tall, handsome and hardworking. Ne bakuba engalo. Yes. Nange ne nsituka. Omanyi ky'anayogera mu Pittu. Master Jawaya si mukomole. Nokigamba omusomesa. Bankwata entandaalo ne bankuba emboko 12 ku myaka 8. Master Jawaya ekyo kyandibadde awo ekyokumugamba okumwogerako ekigambo ekyo mu baana kuba abaana baaseka naye bamugoba ne ku ssomero kuba lyali lya Yumeeya nga yalimba eddiini. Ne bamugamba bw'oba watugamba oli musiraamu tigwe Jawaya Isa lwaki toli mukomole. So nenkyejjusa ekintu ekyo okuva mu buto ekyantuukako Pittu. Era njagala kaso ngamba abaana mubakontrolinge nga bazze ku masomero tetwandyagadde bulamu bwe twayitamu abaana bamwe babukole eki. Era nange okwongereza ku nsonga eyo abaana mu masomero boononese masturbation zibonoonye. Abazadde muliyo musindika abaana ku masomero simanyi lwaki abakulira amasomero aga secondary n'abali ku university lwaki temutweyambisa ne tujja ne tulungamya abaana ne tubategeeza nti enkola ey'okwemazisa ya bulabe ku bulamu bw'omwana ono ejja mulemesa okuzaala. Oba oli akutosobola kuyimirira mu baana bannyonnyola naye ffe tukola ki? Tusobola tetwagala ssente zammwe kubanga abaana bali mu masomero senior 2, senior 3, senior 4, senior 6 beeyonoona ddala tebagenda kuzaala. Abaana be bagenda muddo mu ttule zaabwe beekuba obusabbuuni ne beeyonoona sisitimu yonna. Oyogedde ku kya fees. Omuzadde ng'olimu amagezi bw'obanga ssente za fees tezirina mayumba mwe ziva kiki otwala omwana mu ssomero lye baagala zero balance? Kiki otwala omwana mu ssomero ery'emitwalo 5 gye batasobola kukwatako mitwalo 2 omwana asome? Lwaki okikola? Lwaki otuuka okulya looni nti olya looni ya school fees oyagala abaana basome? Abaana mubateeke mu masomero agamakinga n'enfuna yammwe. Omwana ne bw'aba asomera emitwalo 10 nga z'osobola nga ku ssomero eryo tagobwa era afuna service ez'enjawulo kuba ebigezo tukola byebimu. Nera kino kinuma Doreen. Essomero lya miliyoni 4 3 ebigezo abaana bakola byebimu. So abaniko gyogedde ku kintu kya fees. Abazadde beewanika nnyo ku fees ze batasobola. Omuzadde n'aweerera omwana kuva P1 paka Makerere nga tasobola muwa miliyoni 10 amugulire mulimu. Ensobi eyo nno kweva kuteeka amaanyi mangi mu masomero lusi g'otasobola. Singa omwana omuteeka mu ssomero essaamusaamu omwana alina okusomera ekinene nnyo 15% kwa 100 ey'enfunayo. 15%. Abaana abaniko gye basomera 70, 80 basomera 90. Muntu n'aweerera omwana 90 n'asigaza 10. N'osanga omusajja musawune essaati emukutuseeko andawo yayambala kaweta awoza nino omwana agenda bulebu wa fees. Nenga amasomero gyegali. Somero gyegali. Ffe twasomera mu masomero banze nja kuwa ekyokulabirako. Ffe twasomera mu masomero ogajjukira gali ag'okumaala obusa. Agage 13. Nga batuma obusa bw'ente mu maale. Nga babatuma enku. Era ng'otambula mu kkubo n'enku 5 nga ne mu kigere temulinga. Babatuma mu konzikonzi. Okitegeere mukula mu konzikonzi ne musiba enjeyo. Oyambala engatto abaana ne baseka essomero lyonna n'oswala. Ffe waffe yayambalanga engatto ku ssomero ate nga yaswala. Ffenna bwe twali. Yayambadde engatto nga bazikutamya n'ozireka mu desk. Era ng'omusanga manju ng'akaaba bamusekerera. Yayambadde engatto ebigere ne bitu byatala naye tuli bantu ba muwendo nnyo mu ggwanga. So tugamba abazadde n'amasomero ago aga wansi g'olaba gavaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Abasomero ago agabangamu mabebbere baani abo gavaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kyetugambye nti omwana muteeke mu ssomero ebbi
naye ffe tugamba nti awantu w'otasuubira mutindo ate mwana atugubaawo bangi nnyo abalina ebizimbe eby'amaanyi ennyo naye ng'abaana bakeera kwebaka nze maama w'abaana eka namugamba nze omwana owange owa bebi tasukka mitwalo aga 3 omwana owa bebi tasukka 3 yayomba ekiro kyonna ne mugamba ekyo nkisazeewo gw'amanyi ne mugamba omwana ekinene ennyo owa bebi ekimutwala ku ssomero biri ebintu 3 kupama mu kiraasi kwebaka na kukaaba na kuzannya kati nze nsasulira ebintu ebyo ebina emiliyoni y'essente oba emitwalo 9 era olwaba empaka z'abakazi n'amutwala mu lya 9 era nze nkwata 3 gange nengamuwa n'ayongerako enkaaga ye abange ba 15 ate gwe nina abaana 3 babe emitwalo 45 ku ssomero eryo bantya sijja ddiyogera buli muzadde bamuwa example kunze tulwaki temusasula fizi mu budde netusomesa bulungi abaana ng'ono omusajja kuba zikwanguyira nina netteeka vaani tenjigisaamu muggo egenda n'agendera ku booda kubanga nange ndi mwana bakadde bange mbayambye eki ate abantu beerabira banikojja essomero erisinga obukulu ly'eryawaka abazadde balagajjalidde essomero ly'awaka ne balowooza lino gye batwala omwana nti yerisinga obukulu omwana ekimubeeza obulungi mu nsi ly'essomero ly'awaka okubanga lyali ddungi enkuza y'awaka abasomesa tebasobola kufuula mwana w'amaanyi mu nsi ng'omuzadde walagajjala tekitegeeza mwana wakulemera ewaka ku ssomero ne bw'oba oli muyivu nnyo ng'olina PhD ng'olina ki nga tolina mpisa teriwo bagenda kuwa mulimu baminisita bonna obalaba ku mativi boogera bakkakkamu bannyonnyola ensonga ekyo tebakiyigiriza ku masomero so abazadde omwana omulekera maidi ofuluma ssaawa 11 n'ogende n'akasero ofumbe akatogo n'osindika omwana ku ssomero ne muluumula tosiiba waka omwana n'akula nga kintuntu fayini yasoma bye yasoma teyabyerabira naye embeera ez'omu buntu tewamuwa budde kuziyiga okitegeera so abazadde nsaba muteeke nnyo amaanyi mu ssomero erisookerwako kubanga kuno okusoma ffenna twasoma n'ebye twasoma si bye tukola n'alitudde wano nga nakuzibwa muwawa so abaana abasinza okubonaabona banikujja be bali mu bibuga wano abazaaliddwa mu bibuga abaana abakuze ne bawusigaala awaka kubanga tebakuziddwa bulungi omwana avaako omwana yakulibwa mu kibuga wano oba ataakula na bazadde be ne bw'omuwa omulimu mu restaurant avaako ng'ayogera ne kasitoma aliwo bakasitoma abasaagirira ogenda okulaba nga engeri gy'akuddamu naye omwana eyava mu kyalo eyakuzibwa aba mugonvu paka lasiti ate message eyo egenda ennyo eri abaami naddala awaka nti abaami tuweebwa nnyo ekitiibwa abaana n'okusinga abakyala kyovula maama ne bwe yakkubanga embooko 10 tezaakulumanga naye taata ne bwe yakkubanga egi omwana embooko ze bamukubira ku ssomero tazimuluma era banne bamugamba mmeto ng'alidde 8 naye bw'ajja ewaka asobola okwekweka wabweru okumala ebbanga n'ebbanga ng'abaza bw'anaayingira atya taata okumukuba kitegeeza nti kojja kabaaya kyekyo kyagamba nti gwe omuzadde buli lw'oteekamu input yo awaka omwana ono emukyusaako kinene nnyo olw'ekitiibwa kyakuwa so eyo ye package y'abaana nga tumaliriza abazadde temukkiriza baana kugenda ku masomero ge mutasobola abaana mumateeke mu masomero ge musobola teeka omwana mu ssomero nga head teacher akimanyi nti omwana woyo tagobwa ate abakazi okuteekako pressure abasajja pressure etya okusasula school fees naye nekira abasajja gwoba takyoyemu n'omwana agenda kuddayo ku ssomero lwaki olinda nga wiiki ejja wetuddayo embeera y'ebyenfuna mu Uganda kati ekizibu ekiriwo kye tukolako tewakyali ssente zibeeraawo nti zino kanzitegekeza fees waliwo kye bayita school fees week eyo yakubira kabaaya sooka mpeeyo 2 mpaayo 3 ate waliwo n'enkula y'omukazi kati nze omukazi owange nsuuza 2,200 eza fees buli kanaku oto oluusi weekend asooka nzijjako 4 kati eriyo omukazi wali abakazi ab'omu maka nga n'ekizibu kiyamanya mu myezi 2 nti kinaabaawo ayagala akyogereko enkeera nti abaana badda ku ssomero okitegeera kyegamba eriyo n'abaami ate n'enfuna yaffe si y'emu ennyingiza yaffe si y'emu eriyo abantu abanikojja abali ku daily income eriyo n'abantu abasajja nga babulooka bayinginiya emirimu gyesibye awalono wendabulira abakazi embeera ya fees etabula nnyo amaka
lwaki nnyo abakazi mulekeraawo kambwa lya babbaaba mmwe nga mubajjukiza fiizi ng'omanyi enfuna ya bbaawo bwe mba n'akakadde mu nnyumba okamanya we twali tuteeka ssente waliwo gumu 7 onzijukiza essimu za kumukumu ono kumanda anaagenda oba taagenda abakazi muleke kulowooza nti ffe tuli basiru mmwe mulina okubeererawo abaana bammwe era mmwe we mutali omwana talisoma okimanya abaliko gye abakazi balina eyo enkola mu maka nti n'alaga nti ye bw'akeera ng'avuddewo talina ssente mbwe abaana bagenda kubonaabona abakazi mmwe mwejjeemu eri ejjoogo ery'okutulabisa mu maka nti we mutali enva tezijja kugulibwa we mutali tetujja werera abaana abaana tukimanyi n'obuvunaanyizibwa bwaffe tubumanyi ebintu bawo biba bimukuttemu gumiikiriza ate era ku nsonga eyo nga tugiwumba nammwe abasomesa mulekerawo okukuba abaana baffe ng'ente eyembe omuzadde atwala omwana kibebi waliwo bano ababalinda ku geeti ku makya ne balyoka bakisunaasuna ku matama baby mommy is going say bye to mommy oba tonnabulirayo n'amwokya siraapu ekitegeera nze kambabulira embeera gye mpitamu nze nali nkoyo okusoma lwa kutulugunyizibwa abasomesa nze nzijjukira nali mu senior 3 nga nina musajja mukulu waliwo omukazi bamuyita madamu Nankwanga nakoowa oli omukazi yali atulugunyanga wajja ati yankwata bw'ati nampanika entandaalo n'agula amata gano agente ku ddayala amata ago n'aganteeka ku busajja n'aleeta akayana akente akayana ne katandika okukomba bwe kati ensigo nga kalowooza kakomba bbeere lyande ate jjukira akayana bwe kabeera kayonka kakoonamu kakoona ekibeere kuba ekibeere nali mpuliranga nfa gwali mulembe gwani ogwo ogw'essomero nali ndi mu siniya yakusatu mulembe essomero eryo gwali mulembe gwani nkubuulira saagala nnyo ku disclosing omukyalo oyo njagala akwatibwe naye omukyalo oyo nasomerawo ttaamu emu ne neekweka okumala wiiki 2 maama wange nakanja ku nkwebaza mukama akuwumuza emirembe nankyusa namala emyaka 2 nga bakyakola lipeya ku busajja bwange katono ennyana ekwonoona obusajja jukira ekoona etyo yes so abazadde nga bwe mutwala abaana ku masomero omwana owange takubwa abonerezebwa bubonerezebwa okubwa okutulugunya n'okubonereza kyanjawulo omwana bw'abeera ng'akoze ensobi waliwo gye bayitanga ennyama ya gavumenti okubemu obuggo 2 sijja kugaana nyinza n'okukuyambako omugamba naye okutulugunya omwana ekyo nedda naye nga tufundikira omulamwa guno eno message egende ku basomesa okuba amasomero bonna mu Uganda lwaki amasomero gonna aga private temukyalaga baana baffe nti basiru n'otwala omwana ku ssomero kuva middle top biki nga buli pepa afuna 99 kyokka bw'otuuka ku ssomero n'ogamba omwana wange amagezi g'alina ndowooza ne ku ssomero ku vidiyo anaakulembera banne omwekanga mabega abakulembera balala n'ogamba yiyi omwana ono amagezi g'alina abuzeeko ne kyakulembera ku ssomero eddamba bano ate bo bategeera batya lwaki amasomero ga private mukonyeza abaana mulaganya abaana nti bagezi nga ate basiru ne tutateekawo maanyi kulaba mwana ono kiki kubanga edda baatugambanga omwana ono abadde nze nabaako waana ku baana 10 ne mbaako ow'ensanvu kuba nze omumwe nabeeranga ogwo nabaga naye yandibadde akola bulungi naye ayosaayosa nnyo nga bawandiiseeko wali yandibadde apafominga bulungi naye omuzannyo mungi naye olwaliro amasomero ga private bw'ondaga omwana wange nti akoze bubi ogamba nja mukujjako omutwale mu ssomero eddala okitegeera nsaba amasomero ga private nammwe ate abazadde mukimanye essomero okulaga omwana w'obunafu bwe tekitegeeza nti essomero terisomesa kkiriza omusomesa akugambe nti omwana wo lwaki mu pepe naafunyaana mbeera bwetiremweti abaana baddeeka ne batandika okubeera ku katyuni nga bamuwadde homework omwana n'abeera katyuni omwana n'abeera ku geemu omwana n'abeera waka ng'ali mu kuzannya kwereere oluwummulawo luno lwonna eriyo omwana nga homework agenda mukola wiiki eri zino zonna ennaku abadde akola ki kyokka n'essomero olw'okuba likwagalako emitwalo 57 ligenda kukulaga nti era mugezi era akoze eki ayise twatyanga nnyo lipooti eno
Katata anandaba atya n'otukola okulembera mu kkubo omusomesa kale tetwamanyanga Luzungu omusomesa agambye eki naye waliwo bawandiika Oluganda kuba ne bakadde baffe baali tebaasoma ne baga nti omwana ono ekimukozesezza bwe kiti ayosaayosa nnyo kyokka nga tolina lunaku lwotava wako osiba mu kkubo so nsaba amasomero mulage entegeera y'omwana entuufu bwe mbanga omwana wange asomera emitwalo 5 nja kwegagalula ngende mu ssomero ery'emiliyoni oba emu ekitundu nkyusa amagezi g'omwana naye buli wondaga nti mugezi nga musiru nze gwokonya kubanga sente nzirina naye ngamba essomero erya5 omwana wange apafominga bulungi bw'ati lwaki njagala ate amaanyi agasingako awo so bwondaga yadde sente zikuyiseeko 5 naye onnyambye ŋaazo muki banange tugende ku nsonga kyobola nze abanikojja nze seetawaanya nammwe mwabatakuza omwana owange buli lwe yakomanga wawaka nga yaddirira akusembye ninayo omwana wange ali awo second born wa myaka nga 12 naye nga ye enjiga yeki ne muyigiriza okukoppa ng'okoppa otya mwaba wandikaga ku bisambi wano nze omwana nze kambabulira omuzadde abonaabona buli lwe yakomangawo ng'asomye bubi emboko n'enyoka ng'asomye bubi emboko n'enyoka ne mugamba naye kati nkoyo okulwana naawe koppako kati ng'akoppa ati ne muyigiriza ekisooka oteeka omukono bwoti mu feesi nga weefula alina by'olowooza kumbe eriiso litunulidde eri ewakabaali bw'ogijjawo n'otunula wansi awo yafuna 30 mu maathi omulundi oguddako ne mugamba Junior bw'obanga okukoppa ku kufu ne muleetera munnange bwe twasomanga naye kabaka mu kukoppa muyita Senkeza Ivan oyo yakoppa nga tukyasoma n'akoppa n'erinnya lyo ligwakoppye erinnya nange nalikoppako kati omwana omwana wange ngenda okulaba ng'asoma bwe ne muyigiriza okukoppa kati bitambula bulungi ali mu kya 7 yali mu 2 abakulembedde kati okukoppa kuli kumuleetedde okubeera nga yeeyongeramu amaanyi aleme kuddirira so kati ebyo nayo bibaayo abazadde tubonaabona bingi nga tusomesa abaana kubanga ne mu masomero gano ag'ebbeeyi ge tuwaana bakoppa babba ebibuuzo era ebiseera ebisinga abazadde babagamba n'obagamba muleeteeyo kantu era abazadde abamu ne bagamba n'amasomero nti owaayi mwe temutetenkanyaako nze nakumako ebibuuzo bya P7 mu ssomero erimu enansanaawo naye tuba tukyakuuma ebibuuzo bwe tuti nenkumaakuma bannange ne mbaleeta mu lukiiko nti naye bannaye tugenda kugumira omutwalo ogumu ekitundu guno gavumenti gwegaba buli pepa naye tuyita omukulu w'essomero naye nga omukulu w'essomero oli tayagala bya kiyaaye ne tumugamba nti owaayi okoze otya twasula mu kkomera yabayola buyozi yatuloopa ngala mwagala koppesa kati waliwo abantu amasomero ag'engezigezi naye ebyo byonna tubyogedderwa kubeera nti embeera y'okusomesa omwana eruma nnyo ng'omwana we apafominga bubi naye mumanye nti bannange okusoma kwokka kuno okw'ebitabo si kwe kugenda okuyisaawo omwana kino kigenda muyambako ku getting brainwashed naye abantu abasinga bye twasoma si bye tukola nze ne nkubuulira bye nasoma oyinza n'okwewuunya ndi muhabo gwentunda naye ngamba walina okubeera dokita ono yali lekikyala Makerere nali lekikyala yali lekikyala mu Makerere nze nali lekikyala Makerere nasooka kulekikyalinga MBI wali kakati mmala okulekikyalinga nkola ka vidiyo ku TikTok kagowenga viral nga ndaga omugaso gw'okusika ebbaluwa nagisanga n'asikaali ebbaluwa engoba nagisanga n'asikaali sikaali naŋŋamba munnaye obadde osomesa bulungi nga bakwagala nnyo naye koma wano londako kimu ngenda okulaba obwakkojja bukola nnyo buli ssaawa ntunda kati ayi nentabuka niŋŋaa kati nsazeewo so ensi kwezuula buli muntu yenna gw'olaba kabaayo oyo nga yatudde wansi n'akubulira by'akoze okusobola okutuuka okumanya nti koolingi yange eri mu bwakkojja zijjanjaba abantu ne bawona oyinza okumukola mu firimu ng'ate ebina ebitundu nga 4 emirimu gye nkoze sigimanyi muwenda ati ali kugwakumenya gwazuuliddemu koolingi ye simanyako kka negiremeza naye nze emirimu gye nkoze ate nze nina ekizibu siva ku mulimu nga tekunnantuusaako buzibu olemerako mpaka seesonyiwa mulimu va ku bantu bana bagamba nti omulimu okolako emyaka 2 gute nze omulimu ngukamula gwonna ate teri kintu kibi mu nsi munabanikoja nga mirimu gya daily income daily income yekyasinza okusibira abaddugavu mu bwavu n'ensinga ez'omwezi abantu abasinga nga bagamba nti ez'omwezi zezisinga otusibira mu bwavu buli muntu afuna ssente buli lunaku ebitundu 9 ku buli 100 mwavu ate kati binsobedde fe abalinda omwezi ogenda okufuna omusala gwo ng'oli mu mabanja gambye nyini moloka eyo omulaba amala n'emyezi 2 nga takutte ku ssente
ababoda bunaku bazifuna abatakisi bafumba mmere bani bayinaki anti daily income ngofuna ntono ngofuna ekisambusa daily income eno giraba eretera omuntu okulira kisinga nze nina omulimu gwe nakola emyaka 2 nga gumpa bukyakulya naye omulimu nga gwanteka mu buwambi paka lwe naguta ne mala emyezi 6 nga sifuna sente naye nga nsoma mulimu gwe ngenda kukola amakulu nti olina okufuna omulimu nga guleeta akawerako abantu batya nnyo okulekawo buno mu mitwalo 2 gumu kitundu wa buli lunaku batya nnyo okubuluzinga batunulire ekintu ekinene bakiweemu obudde kikule ewe tuli bitunulire olundi soma ebbaluwa kale kakati abanikojjoze n'ogamba baba twogere ku obwenzi ku masimu kyesigenda mu maaso kyogamba ku simu kuliko obwenzi kutambulirako obwenzi bw'otunulira wiiki ey'okulonda wiiki eyo gye tubaddemu ey'ennaku 5 nga intaneti teriiko research alaze nti mu Uganda obwenzi busse ebitundu 8 ku buli 100 kubanga abantu banguyirwa nnyo ku WhatsApp wano ku TikTok biki okwenda n'okusinga okuba amasimu ekyo kikulaga nti amasimu gano gakontributinze kinene nnyo ku bwenzi mu maka era nga bakojja tulina ekiwandiiko kye tuli mu kubaga twagala kukiwa gavumenti ekitunulemu ku ngeri gye tunaakendeezaamu obwenzi mu maka nga buyitira mu masimu nze ayogera naawe wano ndi kafulu mu kwendera ku simu nina degree masters ne PhD nze nsobola okwendera ku simu n'omukazi nannyambako oweeka ate nkubuulira nze omuwala yankubirako olumu essimu bwankubira lumu essimu sooka okube ku simu yange eno sooka ogikubeko ya Airtel kuba njagala nkulage embeera abantu kati obwenzi bwe butuuse kuba ku simu yange ya Airtel Kabaya ndyoke nkulage dynamic njagala olaba akakodyo kati akamu ku buli latest bwe tusinga okwenderamu ku simu n'osigala nga amaka omukyala musanyufu ate nga naawe okoze obwenzi bwo mpaawo kikola kikutawaanya bwe bakubiranga essimu nga maama w'abaana waali eri mu silent mbadde njitadde mu silent olwa interview giddemu ogikubeko badde manyo oyina ogituga bwe bakubiranga essimu kati process eri bweti bwe bakubiranga essimu kati yina evuga togikwata giteeke mu silent oteeke kukutu ogambe halo senga jukira ekyavuga tevuga evuga halo senga ngenda kujja mpozi kulima kubijja bana ensonga z'ekikanze zantawaanya mama w'abaana abadde ataddeyo obwonga abujjayo kumbe ekyavuga kati awo kwata wakati mu mboozi ogambe mukwano ngenda kuddamu ngenda kwebaka nja kuddamu tuwogere enkya otulo tunnuma ategedde nti omwenzeeko sakoleke wano nga tonnagikwata oyogedde ne senga kulima bijja omukazi akuggyeko attention kakati ofundikidde ogikutte ng'eri ku ssimu okwata ogamba oli nti mukwano ngenda kuddamu kukubireko kuba nkoye nnyo nkyali waka bw'oba olina ensonga yonna tunaayogera enkyasula kati omukazi akuvaako agamba bambi ayogera na sengaawe kumbe ono omusavi ng'awulidde nti omukuto oli akubidde omugambye nti mukwano nja kuddira tanyiize n'omukyala tanyiize oyenze oli very safe niye abantu mugenda ne mukukuta oli mu kinaabiro oli eri ku mabbali g'ennyumba omukazi akususpectinze obwenzi ku masimu buteekeddwa kukolebwa na bwegendereza bw'oba osazeewo nga obwenzi muzeego tosobola kuguvaako malusu naddooka oli yendesa magezi kibi nnyo munno okukukwata n'akutegeera nti oyenze kubanga oliwo abakyala abamu kati nze omukazi owange eka tankwatirangako mu bwenzi naye nnyenda olina obwenzi bw'otannayogerako ate waliwo wano abanyiiza abasajja abanyoma n'okwata essimu mu maaso ga mukyala kyembuuza doni kansoke nkubuuza ekintu wali okozeeko video sex nagigaana kati ate yesinga okunyuma olaba essimu eno ogiraba nedda tuteekako face essimu eno ogiraba essimu eno ogiraba omuntu abeera bulayira bangi wana bamalirawo ngiteega butezi bwe nti nentandika kufumita ssimu yange eti anti oli tanda okugirira kamera tubalage bano video sex oli ati essimu ziba bwe ziti oziraba nze nange nina akameeza kange kwenteeka essimu bwe nti
Kuba omukazi era aba akimanyi waliwo customer. Maama w'abaana. Waliwo customer ayagala okumala. Kati nga yagira bw'ati nga nfumita essimu yange. Kino okulaba nga woganira ku mawanga. Ng'atuuse ne ku nti. Ng'atukoze kutuka sente zo ng'ozifuna. So kati section oyinza mulwanyisa otyo. Ate wali paawo ngeri gy'oyinza kumulwanyisaamu. Naye abantu kati bakola nnyo ebintu. Omuntu n'ateeka essimu mu fulayi era ngamba nnyo abasajja ebyo byemubeeraawo. Nze oyo omuwala ekimunsanyusaako bw'obeera naye essimu ye tevuga oyo ye mwenzi nnamba emu. Essimu baziteeka mu flight mode. Owulira abakugu yakyogedde sinama. Tulina ne kodi ze Toli nina nawo mulabira nti ayendedde bank. Essimu era waliwo ebintu ebimulagalwawo byakola n'omanya nti Katonda atandise okwendera ku ssimu. Bw'atandikanga okuwuunawuuna bamukubira essimu awoza alinga sebbaale mu luyimba lw'akasimu kangende nkaasi manya nti oyo mwenzi wa bbaluwa. Waliwo bannaffe abamu gw'oweereza message n'eraga katiiki kamu ng'okulaga butiiki obubiri alina kumala kugisoma oyo naye mwenzi. Waliwo abalina message timer nga takukkiriza kusigaza message ze. Ye bannange kyogere. Ateeka message timer zimala 24 hours. Era baba oyagala okukakasa omwagalwawo nti tayenda musabe message ze mwanyumizaamu ennaku 2 emabega tazirina. Olina pattern eringa oluwalabu mu ssimu. Ate seemu eringa signature. Buli ky'olina munda oggulawo kiggule. Obwo nabwo bwenzi bwa ku masimu. So amasimu gano mugalaba obwenzi abantu babukola naye abantu bende nga bendesa ku magezi kubanga omwagalwawo bw'anaaba tannakukwatirako mu bwenzi ajja kusigala akyakuwa ekitiibwa ne trust. Naye ebbanga omwagalwawo lyanakukwatira mu bwenzi omulundi ogusooka bwe papa ate abakazi bano balalu ajja gamba nange kangende njigabe ate oba naye ayenda. Olina nekyatotayogedde amaka gaffe olina kyatotayogedde ku wenzi n'ekirala oyinza okulabira omwagalwawo nti ayenda. Omwagalo bw'aba anyirira nnyo yo sayini ya bwenzi. Dolini oyenda. Oliro oyenda. Na watandise obwenzi. Watandise okunyirira. Tojja tubuzabuza Kabaya. Nada abani. Ensonga n'obuyinza ogiraba nti naye bw'obanga n'omukyala ng'anyirira nnyo oba bw'okwananga omukyala ng'anyirira nnyo manya mwenzi. Naye kidayo wali watugamba n'obulira abasajja lwaki tebatuwa ssente fe ababeera ewaka kati oba ogenda kunenyani. Nze doli sobola kugwa mu laavu na mukazi anyirira. Lwaki nze omukazi anyirira mba nja kumuggyako essimu tukyuse layini. Kubanga omukazi lwabeera mu mbeera ng'alabika bulungi tasikiriza gw'omu. Ne bano basajja ba Eva Cement engatta ajambalamu wiiki baleete endala gwe suula nkesi kumala ojo ojja kumukwata era bw'obanga ne bbaawo ng'akyambala essaati eyo mavivi mwerebeete gw'omukubiriza nti taata muzeeyi gulayo ku ngatta enjala oyo omusajja ojja mmukomba bw'omu emyaka gyonna. Bannange omukazi anyirira yateeka ku bunkenke. Nabatanze mukazi anyirira ate ekisooka olina kubeerawo ng'olina ssente. Era nze ng'onommatiza jangu nga totegeerekeka. Njagala abakazi abo batategeerekeka. Bwe kimanyi nti muliko omu. Atambula oba siwomba ndekeyo. Naye Mukama bane. Oba shuwa. Kana n'akasalamu omukazi atanyirira. Omukazi atanyirira ebitundu 9 abasinga babana balamu. Omukazi atanyirira abana omukwano kuba bw'omukwano agamba mbadde nfudde. Sijja kutaka terega nakugendera ku basawo. Kubanga akwagala. Era abasajja twandi bakubiriza nnyo ffe nga bakojja okufuna abakazi bemusinga okulabika obulungi. Omusajja n'afuna omukazi ng'ekikazi kibibibi nga baweereza serefu be bati bababuuza ono ye mukazi oba ye musajja ng'omusajja yalinga omukazi omukazi yalinga omusajja. Omukazi gyakoma okubeera n'omusajja nga omusajja ye mulungi mu face okusinga omukazi. Omukazi ono asigala akweguya era akulwanira. Mulekerawo okufuna abavubuka abagenda okubateeka ku bunkenke 226 nze mbabulira biralamu. N'otomera omukazi nga tomwagala ate abaana ne bamufaanana. N'abasajja abamu n'otomera omusajja atategereka n'omuzaalamu abaana ate Mungu n'abagerera ne mutafuna ssente. N'oga nti nfudde. Naye ate era ebyo byonna Kojja Kabaya tulina ebintu bye tutunuulira ffe nga bakojja n'olukiiko olufuga bakojja ne basenga mu Uganda olwafuka Federation of Uganda Kojja Association fuka
kibiina ekyo kye kitutwala Kojja Kimbowa ye president waffe bakiyitani FUKA Federation of Ugandan Kojjas Association president ye Kojja Kimbowa twabaza amateeka ntugamba nti waliwo kati styles ze twadibizza naddala mu kikolwa eky'omukwano oli kumulama mulala ate ndi mbavuga speed etuveeyo tunaabeera ku kimu nti obukodyo buno obwa 225 bungi nnyo bwe twakutte ne tusazaamu omulama gwabadde omuntu biki bye yalikoze soko tunyomwa tujja kubula omulama nga gugamba style ki ezisinga okunyumisa akaboozi wakati mu baagalana omwaka guno omupya 2026 omuntu alaba Love Life eyo awulire nti mbutuufu tumuyambye tulina ettaffaali litutadde ku ki lyetutadde ku makaage olwaleero abantu baffe Kojja njagala okuloopera abantu bafunye ebizibu bingi nnyo nfunye ripooti 2025 ez'abasajja 82 nga balipootinga obuzibu bwe basanze mu sitayiro y'amayimirira omusajja omu yakaabira ku ssimu n'aŋŋamba Kojja omukazi gwe nnina nsinga obuwanvu naye atayagala nnyo mutwale mu mayimirira n'aŋŋamba Kojja omukyalo ono bw'ayimirira mba simutuuka ate naye yennyini amala kweweta mu bw'ati ng'omutego okusobola okubeera nga twenkanankana n'agamba nze mpulira bubi okubeera nti nteekawo akatebe nyimirireko nsobole okwenkana n'omwagalwa wange n'agamba era ne bwe tubeera tuvuddemu mu mayimirira nitugenda mu 69 yeeyo ng'omwami yeebase ludda lumu bw'ati n'omukyala ludda lumu naye nga 69 nga beetunuulidde ebeera 11 naye 69 batera okwawukana ng'omukyala ali waggulu atunudde sayidi eri gira tu demonstrating nedda kimulage 69 yeeyo nga mwetunuulaganye naye ne mukyuka ng'oli omutwe agutadde ku bigere bya munene oli naye ekisinza okutawaanya abantu era bwe kwawukana mu height nti abantu bagenda mu 69 beebase wansi omukyala muwanvu omwami mumpi oba omwami muwanvu omukyala kafuupi kakati ne besinkananga omuntu ayagala atwale ate nga bw'anywegera naye wetamu omutego bwe gutyo gw'omugongo anywegere kubanga akakyala kampi omusajja oyo n'aŋŋamba nagenda okuva mu kikolwa nga ndwadde enkizi so wabeerawo style zikyuka Kojja era gwe mulama gwe njagadde tutambuliraawo nze nno style gye nsinga okwagala nze nga ndi mu kisaawe kyesinga okwagalira ddala njagala nnyo omukyala sonkonfami ngati muyonjo bulungi nantuuza amabina mu face art awo nenoonya omukka nga sigulaba mbaka awo nange obo ezange oba ogenda kuzimala mu nsawo kati ng'abalongo bwe bankona mu kalevu nga beekwaya mu maaso ate awo situukawo anti kugambye ajja n'akutuula kati kakusomesa style eyo bw'onaagikola Kojja kuŋŋamba akutuulire akola atya akwata amabina agakutuuza mu maaso ati noyaaya noonoonya empewo togiraba ng'olinga afa amazzi afa ekiziiro ako nakakola kati obulongo nga bwekugwambulivu bwe bukwaya butyo ate ekyo nga tekinyumidde nkubuulira kati ate bw'omala waliwo ekintu kye mutamanyi kyamanyi ono baali bakimukoze baali bakonyeeko akalimi mbutuuliro kati tolina temulina tebakikolanga gumu 2 ena kati nze omuntu gwe nali naye mu kikolwa yankuba akalimi mbutuuliro okwegatta n'okunyuma kw'ensi kwonna eyo ye moment ekyasinze neefunyanga effundo nti kati ennyonyogezo zonna n'ansumulula n'owulira ng'ofa kati bwe yamala n'akwata tawulo ng'ebuguma simanyi gye yagijja n'annongoosa bulungi ako akatawulo kubawo nnyo yasooka n'agenda n'anaaba n'adda n'ettawulo n'annongoosa nnyo bulungi bw'ati n'enkala n'afunye engalo bw'ati naye ndowooza agenda kunsika mu mbiriizi n'ajja n'aziyisa mu nkindo za ssemanegene enjala zino bw'ati n'aziyisa mu lukindo olwo olw'amanesite bw'ati n'empyange enviri zimva ku mutwe bwe yamala natandika okunnonda enkwa mu nsiga ati walinamu enkwa nga zironda bwazisuula wali ati kati nkubuulira bw'olifuna omukyala natandika okusikasikamu ensekera ati mpola nga bw'owumudde lwaki obeera okuza ekibira ekituuka okubeera nti kyetaaga n'okuza ensekere nedda ffe twakulanga ekikuta ky'enniimu ekyokubiri ffe abamu etuba twerongoosa abaami bakola ensobi
ne bajja obwoyo obwo ku nsigo. Obwoyo obwo busala ku nsigo kikyamu kuba budda buzimbirira. Era bangi babufunyeemu n'endwadde ezisingako awo. Obwoya bw'ensigo tebusalibwa, tebabusala. Kakati nze nali nkoze ensobi nga mbusaze nga bulimu okuzimbirira. Kati oli bw'ajja nga abusunaasunako bw'ati mpulira emirembe. Abantu bamanyi sex kwe kubeera wali wennyini mu kikolwa eky'okwegatta wennyini. Nedda sex alanda nayo kiba ekikolwa nga kiwedde n'asigala nga atambula. Era abaddugavu ffe tetumanyi sex. Ffe tumanyi omusajja ne bw'aba amanyi okuweweeta, omusajja ne bw'aba amanyi kiisi, ye bw'amala bw'ati ye alaba sex akomye. Sex asigadde alina okusigala nga atambula. Nze nsobola okumala sex eddakiika 2 n'entwala eddakiika 4 nga nkyamulimu ow'ebikolwa. Ow'omutya ggwawo noddamu w'ebirowoozo netambuza mu w'ebikolwa. Ate Mungu asobola n'okunsasira n'omuti ne gudda. Kisinziira gwendi naye ankutte atya. So nze nnyumirwa nnyo. Ate era kojja ne mbuuza ekibuuzo. Abakyala waliwo akantu ke badde mukola 225 nfunye cases okutwala okumpinga mulamba nga bandoopera. Lwaki bw'oba waakashevinga ogenda mu kikolo eky'omukwano ate n'oyagala omwagalwawo akugwe ebbakuli oba ayitireko ku luguudo lw'ebbakuli buba bufumitanga lusenke. Ekyokubiri enviiri ezo zitulakira. Kubanga ziwabe omuntu bw'aba wakasala enviiri wabeerayo enviiri ezisigalira. Era nange mbakombye nnyo ng'obuwanda. Ng'obuwanda. Osegeera bw'abuuza owanda ki nga gwe wakaisha envinga ayina ojja mu kikolo eky'omukwano mba mwakaisha envinga ng'onaagenda mu kikolo eky'omukwano tukwegayiridde bwegayirizi sooka oshevinge ng'ebula ennaku 3 olongoose bulungi ekisaawe ogenda ew'omwagalwawo nga kwegamba tewali rough surface emufumiitirira. Ate era ne tubagamba nti bw'obeera onaabeera mu kikolo eky'omukwano akabumba shawulini twakagaana okasaayira ekibira kubanga akabumba ako kamalawo konna omusajja n'ayisawo engalo nga walinga bbina lya bebi. So omuntu ateekeddwa kukozesa makansi siza muddako yeya remove smile biki tebigasa. Oyogedde ku makansi ebintu bino abantu bye beeyiira bino ne bamala ne beekuunyuula ebyoya ebintu ebyo bibi bwe bayita hair remove. Olaba kati n'ettama remove oyo mukozi w'amatama agakola. Yes. N'akamala emyaka 12 mu kugo. Omukyala nga akoze ettama ng'ettama yakola kkole ne balikubaako embalala bwe lidda lifufunya ne liba ng'oluwa lifufunyala. Ate buli wokwata ebyo ebintu bye muyiwa oyo abanikoje yamanyi ku luzungu bye basika n'oweesika olususu luno lulagaya. Abanikoje abakazi bagambe wakisi awo era gayisa olususu. Omukazi buli woogonda olujja nga lulinga eryenvu okuuma kukwamuka. Mukozese makansi oba evvu okwata evvu ku makya n'olyeyiwa mu kisaawe n'otandika okunyuulamu ebyo ebikutuse by'ebyobulabe babiyita ebiza. Ne bw'otandi byogedde tubadde tubitegedde naye ebiza abantu tebakimanyira kyamunda. Ate kojja nga tetunaana kutuuka eyo kuba tukoona kano ebizaamu amaanyi oba omusaayi ebizaamu amaanyi eyo ebeera beetroot ebyo ebibala bya beetroot bizaamu omusaayi naye nga eventually nga tetunaba na kutuuka wakati mu kikolwa styles bikolwa kinaki nze ndowooza nti abantu balina moment gye bamisinga ye moment eyo ebeerawo nga temunnaba kutandika kikolwa. Era ngamba nnyo abantu nti okwegatta tekitegeeza kukwata bogoya kukwata mu bogoya kumusimba mu kinnya. Nedda okwegatta kutegeeza ebbanga omusajja lyakwata engalo n'aziteeka ku mubiri gw'omukazi bw'ati nga tanyumya na mukwano gwe na sister we nga feelings zitandise okujja. Nze olwaleero ngamba nnyo abantu nti kikulu nnyo okweromansingira essaawa 2 ne mweweerako eddakiika 2 kubanga buli lwe mweromansingira ebbanga eddene okusinga limugenda okwesuukunda buli kye mukola wano mu romansi kiba kibabanja okukola kiri era tewali amatira paka nga kiri kiwedde. So nga ate kiri bwe kiggwa mubeera temulina kipya kye musuubira kubanga y'enkomerero ya buli kimu. Awo nno tugamba abafumbo
mukomeewo wanonga mwakatandika munno yakatuuka mutudde mu TV omusajja awanise eri okugula omukyala akuwanise no mwenna muli babiri mu nnyumba mu mirembe gyammwe oli ne bwakukwatako binyuma ne bwakukwata mu mutwe binyuma era tosobola kukakkana ffe ng'abaami paka ng'omaze kubaako wooteeka era bwe bakummiraawo wakiri onoonya awali akasabbuuni so tugamba nti kyonna kye mukola wano mu fowaplay kibeera kinyuma era nze ŋŋamba abantu nti obadde okimanyi nti okwenoonya kunyuma nnyo n'okusinga okwegatta kituufu kubanga mu kwenoonya wano kiri ekisembayo oli tannakifuna okukwatako kunyuma okwenywegera kunyuma okuweeweeta munno ng'olinga ayoza omutwe kw'engege kunyuma naye buli lwe mubeera wali mubeera mu bimazeeyo okutukwengege nze byannema ebyokuweeweeta simanyi anti oyo mufumbo ate abakazi abafumbo ebiseera ebisinga ab'omu maka tebaba romansi baba baviivi naye nze ate kati osooka n'obalamu kale mu bufumbo wa viivi ekisinza okwonoona sekisi abanikojja ky'obuusizza amaaso abantu bonna betwegatta nabo ensangi zino tugula bagule n'abaami abatwegattako batugula buguzi omwami akwanye kati age tugenda ompeeko bakigambye enkya takulinamu interest yonna kankuulya abantu bandibadde bawoomera abantu bandibadde baagala sekisi naye ekizibu ekivudde nti ffenna nze omwami n'omusajja tweyisa kimalaaya kubanga banikojja nkukubidde njagala kulaba ne transport yakuleeta tumuliina era ntaddeko 5 za booda oba onsanze mu kifo ngenze bweru nsasudde owa booda transport onsobya otya nkuweeweeta eddakiika 4 oba 5 ate olaga nti ozze ku missioni nze era ebiseera byonna nze n'ebisinga byembeera mu maloodi nze bwe ntuuka mu luumu manya okutumya akatasi ka layiti naye omwana aba akaleesenga mmaze akonko naati okuleeta bbiya nze nga mmaze kojja tolina maanyi ga kisajja ng'ate gwe agatunda nze ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye njagala mbagambe abanikojja nze okuva nga 1 January okutuuka nga 1 January omwaka guli oguddako 2027 omukazi gwembeera naye mu kikolwa nga ddala mwagala ali omu mukyala wange wawaka kubanga gwe mmanyi nti oyo simusasula kukola ekyo omuwa obudde okitegeera kati njagala tusomese abantu abali ku live bakimanyi nti omuntu gw'ogenda naye mu kikolwa ali kigyoli amazzi gakunkumuse gakuweddemu ku muntu akuguza obuguzi muweeko katampeko k'amazzi siba amazzi tampeko emala ati abakazi bedda bwe twaguliranga abakazi kati omulembe gukyusi edda bwe twagulanga abakazi omukazi yagambanga nusu 10 naye nga buli kintu ogula kigule nga nti njagala akatabali ka 2 ng'olinga ali ku dduuka njagala akembalala ka Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,